Yes, ankubuzaako yonna gyosoberanga otulaba mu kutuga Megaton Media. Mozere Megaton gemanya program bagiyita olutambula. Each and every day tubaawo ne tubanga tukola ddala mawulire engeri gye gatambudde mu ggwanga Uganda. Era nga ndabira nga ntandikirako ku nsonga ya Edibusuza Kenzo, Bebe Cool wamu ne Jose Chameleone. Olutalo no weeruli lw'amaanyi. Omukulu oba president w'eggwanga abaddeko ali Pakwaki. Era nga ebibaddeyo ndabye amalavingo, ndabye okweyagala, ndabye love ngeri mugiya nene wakati wa Dikenzo wamu ne Minister Nyamutoro bekoledde obusolosolo ku stage nga omukwano gwe beeraga gwa ddala. Remember obuzibu nno obuliwo wetwogerera mu ssaawa eno obuzibu bwa ssente. Mukulu Dikenzo yavayo n'ategeeza president w'eggwanga nti zino ssente zalina okubeera nti ateeka mu bayimbi awabano awabali nti batambule naye buli wagenda okubeera nti akuba campaigns sente nyingi. Naye kyabakola agende nga mu bitundu, for example era abadde Pakwaki akwate sente ezo aziwe abayimbi b'omu Pakwaki. Leero kituukiridde era abayimbi b'omu Pakwaki bayimbye ng'ate bye bayimbira abantu banyiivu bunyiivu tebabyagadde. Era abayimbi bonna abayimbye abantu beera batunda butundizi bwe bati nga tebabitegeera bayimba. Ndabyekaawo gwe bayita Catherine Kusaasira nga tebabitegeera. Ndabye Lili Pazo nga basirise. Ne Dikenzo yennyini ageze ku stage awo nga basirise busirisi. Kati n'obuzibu twalinako wano story nagiteekayo olunaku abaali mu nnyonyo. Olunaku Jose Chameleone lwe yagamba President Museveni nti ye asobola okubeera nti akwasaganya abavubuka bano ne babeera nga bamwegattako n'oluyimba lugenda okubeera nti lumuyamba okubeera nti akola campaigns ze, asobola okubeera nti akuŋŋaanya bano abayimbi ate ne babikola wamu ne Bebe Cool. Abayimbi beeyawudde mudda mu kaseera kano. Bebe alina ekibinja ky'alina ate nga Eddie Kenzo yagamba abayimbi bano tetubyetaaga tugenda beera nga tubakozesa. President Museveni nze nakwataganye n'abayimbi abali mu regions ez'enjawulo ate nga bali mu federation tugenda beera nga tukuweereza. Ekyo nno kyatabudde abantu era abayimbi abamu Akamiiri takyayimba, Bebe naye simule yasindise busindisi tiimu ye. So naye Nyamutoro ne Eddie Kenzo ekintu bakyeyagaliddemu ddala bulungi nnyo. Information mulina wano mungi. Nina gwe nina agenda beera nga nnyumiza olutalo luno, agenda beera nga ababuulira olutalo luno lutandika lutya. Eddie Kenzo atuuka okubeera nti abayite mabega abakyankalanya ssente okubeera nti ziyita mu ye ebigambo bingi. Era wetwogera mu kaseera kano kiri nti oluyimba lwa President Museveni ng'ojjako tubonga naawe zino endala zonna mbi tebazitegeera. Era Chameleone ali mu nteekateeka alina project gy'aliko oluyimba agenda beera nga alubawo anytime from now. Kenzo yagamba president nti mu kifo ky'okuwa ssente abayimbi bano engeri gye tulina federation bw'oba onooyimba erira tukwate abayimbi b'erira abali mu federation bajje bakuyimbire osale ku expenditure mu kifo ky'ozunga ng'ogenda sibayotwala Chameleone Bebe Cool bonna ba Gravity bonna bazze kuyimba nti abeeri kuba ate abeeri bajja bategeera nnyo okusinga bano abajja obuzzi. Kitegeera muneeri obeera ompawalinza abaaki abeeri bwe nabiwulidde mbu. Kati eno jjukira ate Kampala omugaati gubadde mbu Bebe Cool yadde asasula abayimbi nga yakwasaganya ebintu ebyo. Era mbu ekyo ekiteeso kyagenda paka mu Seeke nalabye gundi akyogera kisa kya mukulu. Muzengenda okusakula akalu kyejja okusaba yo excellency simanyani gono nkwasa mu butongole. Muzeeyi akalugenda kanoonya paka omwezi emyezi esatu paka n'otula mu ntebe beddu. Muzeeyi nsaba olwaleero mukama wange yo excellency nsaba office gy'owonkwasa obiyangwa yo excellency nga n'abavuka nawe bampulira muzeeyi tiimu ngirina obukodyo obugenda okukalemesa muzeeyi mulina obugenda okubagoba mu kalulu mulina sirina byakukozesa ate ne office sigirina. Muzeeyi nkwasayo omuntu gwe weesiga ajja kukomawo kugaye nti muzeeyi olina omulwanyi wuli bamuyita Joseph Chameleone Ssaabalaala. Siwe kiri muzeeyi mbadde nsaba Kamiri wagite nkimanyi obudde ne His Excellency musajja mugumiikiriza kyobola atugumiikiriza ebbanga lyonna
Your Excellency, ebisigadde ebigambo nsaba engeri gye ngeno kikolamu ndowooza naafuna akadde bunoompadde omukisa kusisinkane kubuulire tugenda okulwana luno olutalo mu bavubuka n'okutereza Uganda empya gye twezaaliramu. Wamala Minisita Yoweri Kaguta Museveni, tweyanza nze. His Excellency tukwagala nnyo taata. Komanda Mudogo finally police evuddeyo netegeeza nti Komanda Mudogo bamuvunaana gwa kutta muntu gwa butemu. Okusinziira ku mwogezi wa police mu Kampala region eno omukulu oyo Onyango avuddeyo n'ategeeza nti Komanda Mudogo ono mukwate ekiteeberezebwa nti yatta omuntu era babadde bamanyidde nnyo mu kunyakula obusimu naye police yamukutte era emisango ssaawa yonna agenda beera nga agenda mu kooti abeere nga abitebya. Yazaalibwa kuno mu Kampala, yakulira kuno mu Kampala. Bamumanyi anti ye munyaguzi wa masimu, ayagula masimu. Naye ndowooza agenda akula ava kunyagula masimu kati ali ku grade endala. Kati ali mu kadukulu kaffe Mwami Baluko ono Komanda Mudogo omusango gw'okutta omuntu. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Lunaku jjukira enkuba yatonye. Enkuba etonye ennaku zino ereetedde okubeera nti ekibuga kyanjaala. President Museveni abayo n'agamba nti Uganda is like New York. Kampala city is like New York. New York ono amataba gamutwala. Era engumi egenze nebanga evuga awo ku City Hall. Abakulu okuva ewa mu Kigundu okusinziira ku Elias Lukwago Lord Mayor bagenzi ne babanga bamusalako era engumi evuze. Ne Elias Lukwago tagenda kutya agenda kubeera nti alwana paka kusawe esembayo omwala guno gwali tegwetaagisa. Amazzi gayanjadde ne gabanga galeka abantu obusawo bwawe bwonna nga buli ku mazzi kungulu ne abamu ne beebuuza kino kigenda okubeera ate abamu nga bagamba nti ham omwate gunaggwa naye gunaggwa amazzi galina pulaani yaago. Remember they are still constructing kakati amazzi gano tebatya kansooka enkwero di meya owulire olutalo olubadde awo yange kati mbadde tuli mu press conference wano ekisembyeyo report gye okufuna era namwe musobola giverifyinga wano hama amaze okuyiwa eggaali wano esazeeko yiyo awo wabweru ekulemberwa omukulu Saadi Lukwago. Saadi is a notorious character mugimanyi mu Kisenyi era ye yakulemberamu okukuba ekibaati mwalo. Ye tiimu Bosco Muwonge gyakozesa okuterrorizinga ekibuga ddala mu Kisenyi ne Saadi. Era ye tiimu yali enzitidde gundi yali musobi yali enzitidde ku paaka yaadi netwagendayo. Ye tiimu bwe twaweereza komiti ya physical planning egende enoonyereze nga baziba omumala gwa Jugula ye tiimu yali ebase kati erumbi esazeeko eri arawundi naye tulire okole kyonna ekigenda mu maaso nze ndimu ekyobuteefu ku mbeera yonna enadda. Kyenkugambye waliwo ekobaane mu security agencies n'abayaaye bano. Mbagambye hamu atambuza ensimbi buli wamu. Hamu akola buli kyonna wansi w'enjuba okulaba ng'asaanyaawo olugwalo. So tekibwewuunyisa nti n'abo aba security ye balabyemu dda. Ekyo tekibwewuunyisa. Waliwo olumu lwe yajja wano nawulira nti yayingirako awo nga ayambuka ku main block naye buli we yayita nga bando z'ensimbi zigwa. Tuba tutuuse bingi nnyo bye tugenda okubeera nga twogera ku lunaku olwaleero nsonga
Jijaga tubeere nga tutandika nayo ensonga ya lutalo oluli mu Nuupu awo. Waliwo omukulu bamuyita Nasifu. Nasifu. Nawe namusangako awo ng'alina wakukutira. Nasifu. Nawe namusangako ng'alina wakukutira. Nasifu yabadde mu debate. Mugundi awo kubukedde ne banne ne bamugamba byonna nno ng'obikola twagala kutuddamu buzzi kimu bewatwale ewa Salimu Salebo wabaleka mu kibiina kya NRM oba ye mwami Nasifu oyo ebikyali awo kyali ku Nasifu naye still waliwo n'omubaka bamuyita ani ono gwe babadde kaadi y'eggomba yabadde alina okuba kaadi gye babadde tebawadde Flavia gwe bawa Gomba East ewa Flavia Namulindo walina okubeera naye wajje no Sale naye bamusanze wajje no Salimu Sale obudde kali mu kutambula ate we yatuuse n'ayongerako bino Bobi Wine tebamwagala eggomba bwe yagambye n'ensonga n'agiwa muganda we teyamuwa kaadi olaba baamuwa nga yayogera olwamaze n'akwata ekisawo kye okusinziira ku bitambula era kaadi ne bagimuggyako kaadi n'egenda ya Mary Flavia Namulindo owaffe yagifunye dda kyewamulabeko emityana twamugamba asigala akampeiningire president ate yali ayagala kgenda yali ayagala kudda mu America ne mugamba Flavia wagamba oyagala Nuupu sigala otofuuka nakigwanyizi kati biri bitya saawa eno kaadi erabika Flavia yagifunye dda kigambibwa nti yabadde atya ono yagenze wa Sale wajje no Sale gye bamukwatidde obutambi ng'ayogera ani amukwata eyamututte tomanyi nti waliwo abatwala bamanyi waliwo abayisaawo eggaali nze waliwo be baatwala mu mikwano gyange ne bafuna n'emitwalo 72 anti buloka we babatwala wakutwala ne bawa miliyoni 4 ye ng'asooka ajjako 2 bakugamba nti bw'amala okujjako 2 ekikumi otwala nkaaga kati zino ezisigadde mwabasasula hoteri n'emmere gye mbadde muli awo nina abasajja bange bamalayo wiiki tezaali 2 nga banneewaanirako tuli eno n'omugamba muganda wange tuli eno baatwagadde nnyo banna oli bwawaanawaana kyekyo gwe yaŋŋamba eno bamwagala nnyo gwe ndi naye aje ensonga oziwulidde tunoonyeza ali mu kimu kugezaako nagaana okugendayo bali bakutwala musajja we yaŋŋamba mbu tugendeyo kwezi yagenda nemuganze sijja kgenda ye yagenda ki ekyamutukako ye aye kayabagwamu manyi kati ekiseera nze yagaana nali aw'amaanyi nnyo babuloka bye basinga okufuna mu kintu kye teyagenda nzo ndina n'abankubira ebiseera ebyo funayo babuloga naye nga sookirabamu babuloka togenda baali batwala bakuŋŋaanye tugende ng'omalira bakuŋŋaanya ng'otugamba ku Sande nga tugenda kali naago nga gakyali awo omukulu Mathias Mpuuga ono owekimanya Kabonera akomyewo Nyendo Mukungwe kimanya Kabonera yono ow'obulevu oli munne baana bavumya abantu abo tewali buzibu omaye okuvuma kuno kwolaba kwonna tujja kugwawo kwa mpalo buli omu bajja muvuma ovuma leero enkya omwaka ne guggwako ne bafata ggwe bakutte ekibwa kyabadde kibwa kitya kibafaananyigiriza Sseggona kiri awo kintu ekyo tekyalabise bulungi byonna bye binkugambira wano gwe dda gy'oli yonna nvuma abantu buli omu alina okkirozaako gw'owagira olunaku lwe lujja kutuuka ekyana kirina omutego kyawandiise kino ekya Sabula ekyo kikuba Kyagulanyi nkimanyi kisajja kyange nekigamba Joyce Baagala alabudde Bobi Wine togeza n'owemulira emitiya tebamwagalirayo kuwemulirayo kigambo togeza n'owemulira emitiya naye naye ebivubuka bino efujjo liri mu Uganda kakati abantu abo byonna ze nkugambye babivuma muntu Mpuuga oyo omulaba wakati wa 2022 waliwo abaana lwe baali bafunze ekyonga mu kuvuma abantu 2021 awo
Okuvuma kwatandikira. Awo kwatandika 2-2. Yandi yaleeta okuvuma. Nuupu. Yatandika. Tugenda kumukuba. Nemba yesigama ennyama. Wano gundi we yagambira aliwo n'azanya emizannyo bamuyitaani. Aliwa. Ashrafu. Naga nti abaana bano baleke bavume. Otegedde. Kakati baavuma Ashrafu. Otegedde. Kakati najjayo full figure. Otegedde. Naye walimu nga tebannavuma sayidi ye. Yagamba nga abaana bo baleke bavume. Ebintu omanyi oli annyonnyola ekintu nga kiri mu feva ye nga kibi. Abaana mubalikole ki? Baleke bavume. Bobi Wine yaliko kusimba. Yasimbagane. Yali yekka. Ne bamubuuza abaana bano nga basusse bakoze biki naye yabagaana. Wulira yasooka n'agamba abo nno bakyavuma. Gano gakyali mabaga. Tebannakwata biddako. Bwe baba bakuvumye guma. Tereza buki? Butereza. Emyaka 2 switch n'ekyuka mu bweti. Andi avuma bamuvuma. Oba ebisolo babijjawa. Bavuma bamuvuma. Balina kye bafanyigiza musajja wange bijirwa. Embuzi nga kalina omubwa bwe. Okutegedde gulinga akajiiko guti. Bali kubijirwa bakuba. Balina ekibuzi kye bafaananya gundi principle. Ekifaanana Bobi Wine ate manene. Ati kyendi mu kugamba. Ndi kye bakola kati negamba luliga tebannatuuka kulumba ye. Nga kiri nnomo. Naye yabagaana. Luvannyuma yasooka kwogera kiri? Ati toyinza kugamba bayinza kugamba muntu ng'avuma bavubi n'omuleeta ne weekubya naye ebifaananyi. Oba omwebaza ki? Kisekka. Okitegedde? Kakati time yatuuka. Waliwo ono omulenzi yeyitaani ono we South Africa ow'embwa eyo enkambwe yafunayo competitor. Ate yaleese eya gundi. Yaleese eya Seggona. Kabaka abaddeko. Kakironzi kirungi. Nedda. Nze kyeggamba. Kati waliwo omulenzi yazifuna mulala. Bakayita obaani. Ono naye yamanyi ye buli wafuna obudde ng'ajolonga ku kyagula. Lwaki efujje? Si kituufu. Bonna bye bakola si bituufu. Obifumirira. Bonna bye bakola si bituufu. Si kirungi ku body shaming abantu. Ku olw'ebyo ensonga z'ebyobufuzi obutakkaanya nti olw'okuba gundi kati nga walabye Seggona. Yalaze obutali bumativu bwe koggwe. Waliwo n'eddoboozi lye bamuteekamu. Kati omuntu atansanyusize yakoze ebintu ebitaanyumye. Oyo gayi gwe bayita bisaabazondo. Gayi omusanga ng'ali awo. Yakoze atya? Yatudde mu gundi bw'ati n'amugegenya n'agera ne feesi ye. Abo obalaba bye bakola. Nze ky'obalaba full figure muwagira. Asana nakwatira oyo n'amuvuma paka ku baana be n'amalaalo n'agavumiramu. Gayi oyo omulaba w'omusanga awo mu gundi omulabira ddala. No, ani kyeŋŋamba omuntu akola bw'ati. Aye nga naye baali gundi nabadde wano ne gundi nono Dr. Tyamale. Show eri awo. Nga bali eggulu video full figure ye yazimuwa ate baali naye nga bakutte n'obutebe bagenda. Naye yagenda ng'ayagala kufuna kaadi ya Nuupu. Ate abantu bakyaza bonna alaga bankyukakyuka ng'ate si wankyukakyuka. Naye yakubye Seggona. Ebyo byonna obiraba. Bifuuka okke nga Yesu gwe boogerako. Kali n'omala ofunayo show nga 5 nga zoogera ku ye bwe yali eggulu bw'alya mu Nuupu olukwe. Awo oba mubi nnyo. Munnwana. Okitegedde? Nze ekinnuma w'omusanga awo nga tali mu kamera oyedde omusajja ategeera. Era ategeera. Gwekyo osobola ekikola kye yakoze. Kye yakoze kye kikyamu. Naye ye ng'omuntu ategeera. Ate kati obutategeera. Ne bana abalala bonna baba bategeera. Naye ebikolwa byo ga nti katola okuba gundi Nudini ayogedde ku kyessaagala olinganga kino Nudini oli musiyazi wabbe kino olinga kati oli akuŋŋaanya ebintu nyinako ne yankolako nange sho yali ani simumanyi linnya yali eyo ng'anoonya views alinako comments oba 12 Nudini gwe bw'otosonyiwa baana bankyukakyuka ne ŋŋamba kati ono ye wankyukakyuka ki nali njogedde ddi ku baana b'enkyukakyuka nali njogedde ku baana b'enkyukakyuka mbaagazaaki tuli ffe mu struggle eri serious ate mbofa abaana b'enkyukakyuka tebaliyo agira n'akomawo yabaddewo ejjo twasisinkana ku Sheraton
mwali ku Sheraton. Crossing ana ku Sheraton. Nemwogeramu. Twayogera. Ne twali tugenda mu mativu n'ebigambo byoyogera mukulu. Kiki njogera kitaaliwo. Nze buli kye njogera kiba ku record. Nali wano ne nkugamba nti Zahara Luyurika omutwala Makindye West Jatasaba kiyamba ye nga muntu naye kiraga obutali bwerufu obw'ekibiina kya Nuupu. Mukulu asabe walala bamwadde. Ogambye abantu abeegwanyiza entebe ya Makindye West mujjeyo empapula mujje. Ate era n'otuleka ne tuzireeta. Wabadde Tafubi. Wa East oyo. Ne West ne wa Alan Sewanyana. Nti ogambye abantu abeegwanyiza ekifo kino kikalu. Musiri n'aleeta. Musiri najja. Waliwo mwa mitantege. Ate gundi ndowooza yasala busazi. Alan ani. Ono wa Mulyanyama. Okitegedde. Yalaba ngendo tajja sobola n'agenda wali. Waliwo ali vacant. Oba kyali ku wati ati. Ati baali balekeddewo oli gundi. Nyeko. Nyeko agamba nvuddewo. Wano wanguwa. Tafubi tebamubala teyali si wa Nuupu. Abo bannakigwanyizi tugamba bano waloloola abantu tebajja mmuwa. Yeeganye nno. Nti ki? Buye tavumanga talubangako ku bebe. Ebyo biri okay. Kana kabadde kamusi. Ate kali akababa. Kana akababa. Kakambo. Nga kamukwata bukwasigo mukulu omulaba. Sivumanga ku musajja. Andi baga nti bebe yakuba essimu. Bebe kuli yakuba essimu. N'abagamba temu abantu bange kadi. Ne bamugamba woogambya. Abantu bange saagala. Sibaagala munno. Twatesa tomunumbagana sibalumbagana. Abo bantu bange just ate temukemebwa. Bebe yakubira principal n'amugamba saagala abantu bange. Tafubi temumuwa kadi tajja bakolera kolabe nange wange byamulema. N'amugamba tomuwa. N'amugamba oba kyogambye. Kandi anonya TV kwakola. Nano muno yaganye. Abamuno mbabanga yabadde alina okukula waliwo omusawo akola. Owa ddagala lya jjajja. Bano baseeka kitabu waliwo. Akuba bitabu. Yabadde agenda ku mmundu. Agaba bamuwemuko. Oba bamuwa 10 ez'ekiro ng'abantu be baseeka saafuna wa. Bamuwa bwa kansala. Ng'ali amuwa. Kozi baba ate abakansala baba wadda. Tedi afa abantu bafa mu makkati abakebereyo omuntu afudde wantu. Afune gwatta abantu bakyafa bwe bati. Ana kogoba musango. Kadiza no. Kigundi yasemererwa ate yawulira ddala. Naye walogo bayamba omulala alwa. Sayimo munene w'ekibuga naye yali ayagala awo. Nga wajja. Sayimo obuzibu bwalina tamanyisha. Naye bamusheminga wakati emirundi ebiri. Naye kambuuza Sayimo amanyi mukwano ga Bobi. Bwe yali amanyi. Kale. Yali amanyi nedda Simon musajja wange Simon munene. Nange musajja wange. Ekimutawanya kiri eki ayagala kwagalwa buli muntu. Kitasoboka. Ayagala Bebe Kulu amwagale, Kamiloni amwagale, Bobi Wine amwagale, n'ensi emwagale yonna. Kitasoboka. Kugayagala bwajjeno akwogerera ebirungi. Namulabye ne Bebe nga ha. Okitegedde. Badde na ddeeri. Bw'aveeno ng'agamba kyama. Bw'aveeno nga gwe principal gw'abasinga. Kibanze njagala principal. Bw'avayo nga batakwagala. Bw'avayo nga gye wa Bebe Kulu. Naye Rasta bannange. Wakola ebbango. Rasta n'amupimamu. Oli gundi naye ng'amutunudde bw'ati. Bw'avaawo nga gye wa Kamiliyoni. Dokita. Bw'asinga. Mu countdown. Wabadde onzisa ekiro. Mbozi gye wajjo. Eriwa. Ero. Naganya. Nyago naginyumiriza. Kataafe. Omulaba. Alaba ebisatu batatu. Mwe. Bebe tazanya. Kali nno bikyali awo. Olutalo luli mu ku ggaali ya President Museveni ya campaign. Eddie Kenzo Musooza yabagobye bonna. Akuba ekiko. Baatuula butuuzi ye ne mukyala we. Si taata we yategeddemu. Kati yatuuse n'agamba muzeeyi bano bakulimba bakubba. Tugenda funa abaana aba mu bitundu muno. Bayimbira abantu. Jabagenda yimba ki? Ze banaaba nazo bakodina ze mpiringi Sabina awo. Kati kyembuuza Kenzo yabadde afaaki. Kenzo alinamu ku mululu. Gundi Abitex nali naye ku Beat FM nayogera ekintu ekyo. Yali ne president ba promoter weebali n'akola statement egamba muzeeyi ba promoter nja baleeta tofaayo kyokka nga abasajja bali wali nabo baagala kwogerako na president n'abalemesa. Kati Kenzo
yafunye ekizibu nti alina ekintu ky'okuba nti ye ne mukyala we Nyamutoro bo balaga president nti buli kimwe bwe kiba tekizze ku federation buli atali mu federation mubi. Nina ekibuuzo kye mbuuza. Federation eno girabye okumala ebbanga bibala kibe yagize. Era kye twagala nze anti olunaku lujja. Nze nagendayo. Olunaku lugenda kujja. Olunaku luki lubabuuze Kenzo nti tubuulireyo bukyanga ofuuka president wa federation. Federation kugawabeewo enkyukakyuka. Ogambe nti nno lwaki twaleeta federation kulinnyisa mutindo tugeze gwa abayimbi. Kutereza mbeera z'abayimbi. Welfare. Kati omala okiteeke ku mmeeza. Practically. Because ku lupapula Kenzo ayinza okuba akirina ojja ne weewola tumugamba tulage abakyuse. Balodi bite mu mbalaba basajja battu. Bali awo. Sewa. Naye ojja gundi tomwerabira Rocky Giant. Obanoonye abo bamuteekamu eddagala musajja wattu ali awo yagwa eddagala. Kyeyekono kibe ku stage yaru. Ali awo abeera afunga mikono bw'ati kati bamugambako. Kati Kenzo alina ekizibu. Kenzo alabika oba yeesasuza. Nga yeesasuza bamukola ki? Sikitegeera. Ekisooka yakola alubamu. Olina kolimba lw'omanyeko. Ya campaign nga bw'olaba tubonga naye babebekulu gye baakola. Kati yakoze eyiye. Ate saawa eno babebekulu gye baakola yeetambula. Anti nze njagala kubuuzayo omuntu amubuuze. Alubamu ya Kenzo eriko luyimba ki? Lwojjukirako nti kale yagambye luno. Omanyi ne Museveni abasinga. You want another rap? Nagara amakora mulyende mumpagire. Sharara. Okitegedde? N'ennyimbo alubamu kati yakola gundi ipi oba gundi extended kana akampi ake gundi. Yagikola ennyimba nga 6. Naye tekuli luyimba na lumu. Bantu le bamanyi. Era abantu baali wano ku manifesto launch. Jukira Bebekulu yaliwo. Chameleon yaliwo. Full figure yaliwo. Abantu nga Frank Gashumba, Bannamyalo, ba Minister Mukula, Mwami Mukula, ba Chairman w'Enyaremu, Tango Odoyi, Abadombo. Bonna ne bajja ne beegayirira bano ba Bebekulu. Lwaki temuyimba y'oluyimba? Naye ng'omukulu ali lwaki? Tulaba lulwe mwayimba mu 2016, 15. Naye kati omwana ennyimba ze yaleese za somero. N'abali mu kibiina bennyini tebabyagala byako. Bennyini bali mu kwegayirira Chameleon, era Chameleon ali mu kukola luyimba kati. Oluvannyuma lw'omwegayirira ennyo nno n'abagamba abaana baŋŋambye baakoze oluyimba ne saagala bayingirira ne bamubuuza nti gozo oyinza ozikubira abantu. Banange embi. Nalaba nga biperforminga bwe bezinyazinya ebizina. Gwe funayo omuntu atulaba oyinza oganudini ali biased. Gwe mbulirayo oluyimba lwategeddeko lumu. Yaali ewane. Ali mu kutulaba. Atugambe nti nno. Kenzo yennyini ayeka naye tazimanyi. Ennyimba ziri okwo. Nalaba lese basebbaali. Era bw'amala obbigira. Kwe kugamba abantu Chameleon ne Bebekulu mutuyambe ku manifesto launch. Mutuyimbiremu ku gundi tubonga naawe. Ng'abantu bali 2016. 15 paka awo. Kati bamubuuza kati Kenzo n'afuna obuzibu n'agamba bano kati yaleeta obuzibu yali emusi kuyita Bebekulu noze yali Dombo ne Chameleon bayimbe tubonga naawe ng'ate ono aleese alubamu empya kati Nyamutoola akyuka amugamba nno wano tewali sente. Remember baba wa biliyoni 2. Zino Abitex yali akayanira. Bano bagundi ba Kenzo. Hani waliwo ze yasuuza Abitex. Kakati ye Kenzo. Buli akola project. Edda abo mbalina mu federation bazimpe. Bezuka mu federation ngakubuuza oli member wange. Kati kikyafa Kenzo. Ayagala kufuna sente. Paka dini. Kuba kati Kenzo yakola bwati yayita Chameleon. Nga bagenda okumitinga president. Ku bintu bya alubamu eyo naki. Chameleon n'amugamba sayimba ku alubamu. Temwampita. N'amugamba naleta bayimbi ba region simanya abajje. Sebanye nenye region ojikuza si kikyamu. Ne ku project ki.
bwemba mugenda okusamba Africa Cup of Nations totangmana ali tulete amasomero buli region tuleta cream gwatali ku form toyingira cream dera cream okitegedde kati yaja abayimbi b'esserere bye ya bomani akagundi akakojo akativo kali okamanyi kali kakaserere luddawa kati bwe bakuleta nga gwe kipodono gwe muyimbi kipodono olina kinsisisi lwe luyimba lwo mwami kipodono kaje ku stage ladies and gentlemen bawe kinsisisi ng'okuba ntandike Museveni para nkamazi anika sokuba Museveni abavayo nga baga bamuke mara charua ngajja akwirira nyimba zaabwe ezo bayimbira kayibanda nga yaze n'abalundibe okitegedde nga ne Kenzo ateekamu ezo essomerozi nga bayimba ngaleeta n'abazinyi ng'amala aleeta olupapula teekawo n'emitwalo 2 obadde ogenda zifuna teekawo n'emitwalo 2 nkutaddeko n'abantu bakulabye ng'ossaawo 2 sipeesi eno esigalayo gwe ng'osayiningawo bw'ate bwakola ng'ayongerako ziro z'emmeka 2 nti eno nga bamala nti no ogenda kuyimba kampeyini yonna nga bakuteekako obukadde 2 eyafunye ameka 2 ali ku ziri billion za kule accountability nagenda sase masse kati abayimbi baleesa ensasa ganti yaze bebekulu alina abayimbi cream dera cream beba ina nani Jose Chameleone yamukute bwati Gravity omutujju kusasira Stacia Mayanja alien skin bebekulu yenyewe lili puzzle lunabe okitegedde Waiki Benda ya mulina okitegedde kati alina ne ba comedian mutawana Madrata Nchiko Mariachi MC alina ono Salvador kakati aba abantu abo kati ye bebekulu abasasula bulungi Kenzo yayina Paracha alina bamuke Paracha Kochacha Udingu Amaraga Azombo Otamani Otayi Omayi alina abo oduke apinyu bonna bali ajirina eyo bawe emitwalo 2 nayongerako 0 alinako ne beta yamuwandisanga muyimbi ye manager wa Kenzo oyina oyimba lwa beta romanyi anti kati yamuwandisanga muyimbi bagaba na nyimba nti beta tuyine nyimba mmeka nyine nyimba 15 zizo anti tugenda tuza ali beta ayimbe nyimbe era beta olama federation Chameleone asobola okutuula ebweru nga beta ali munda manager ati atandika ddi okunyimba ati kati manager yalowooza olwokuba manager wa Kenzo ate ne federation ye manager waayo kitagenda kusobola obuzibu obutegedde webuli nkitegedde nti Chameleone atuuka batuuka ewantu nga beta w'amaanyi okusinga Chameleone mu federation kati bana abafuna butabira nti Nyamutoolo wa mugaso nnyo mu federation okusinga Bebe Cool omuyimbi kubanga mukazi waani wa president